tewali mutawaana ekyewuunyisa nti ku ddembe nze ddembe nkolayo olunaku lumu Saturday nga ssaawa 4 paka ssaawa 7 okola olunaku lumu kiwe olinga akolayo okuva naye olw'okuba show gyenkolako nga si kwesudiya it is the biggest radio entertainment talk show mu ggwanga kati ewawaala mu matu g'abantu okuva ku Saturday paka ku Saturday lwe tudda ng'abantu ekyabakutti okitegedde kyo mukikoze mutya okubeera kuba temukikoledde mu mwaka gumu naye nga kiri mugimentaininze baada mumentaininze ekintu ekyo thank you share mugimentaininze tufuba okweteeka mu bigere by'abawuliriza okubawa kye tusuubira nti baagala ekyokubiri tufuba obutaba nakyekubiira ekyokusatu tukola research nti bwe mba naayogera ku Faruku nteekwa okunoonyereza Faruku y'ani Faruku yatandika atya olwo nga Faruku ngenda mwogerako ki ekimutuuseeko yalwanidde mu bbaala wakyakulabirako kati nze situnulira kino Faruku yakutte ecupa n'agikuba musisi nedda nze nzirayo emabega oba ttiimu yonna tuddayo emabega ne tunoonyereza kiki kati abantu tufuba okubawa information abalala gye batabawa okitegedde ate nga twekuumira nnyo ku mazima nti information yaffe gye tuwa 99.9% era ntuufu okitegedde nja kwayo example emu Kyutikaye baamukwata ng'abbye akataala k'emmotoka ka video clip ne kamulaga ng'aseka olw'okuba sheeyo abantu ababiri abaliko nze ne Jenkins Mukasa ffe tuli bantu bakulu ate abantu abasinga be tukola nabo mu mulimu kangambe gwe gumu bakyali bavubuka bato experience balina ntono nze nendabirawo neŋŋamba oyo alina ekikyamu tebasobola kukwata ng'obbye akataala k'emmotoka ne bakutunuzaamu kamera n'osmile. That boy has a drug problem. Okitegedde? Nengenda waliwo ekibiina badiringa n'abaana ne drug abuse naki nembalaga ka clip nembabuuza what do you think guy n'abaakinga my opinion nangamba that one has a drug problem. Okitegedde? So I did my research nemmanya ne wenjaga gyagigula nemmanya nti ne mukyala we naye aginywa then netujja ku mpewo. So togwa bugwe ku mpewo kakati nempa information yange naki ekisaana okumukolako. Okitegedde? Naki nze kyendowooza based on research. Lwaka bwe mba njogera sigamba muntu nti nakoze research ku babloga era nayogedde ne Faruku alina page ye amaze ebbanga bweriti ne bweriti ng'akola nze mpa buli information yange olumu mpa credit
negamba kyeno twagala okwebaza gundi ne gundi batuyambyeko mu kugitegeka. Kakati unfortunately bako abantu bafa bamu tebalina bumanyi ne bavaayo anti attackme. But because saagala nnyo kuteekawo eyo mbeera ya gundi alwana ne gundi sijja kudda mu kuwa attacked me. But mu bimu ku bye nayogera oba mu bimu ku byaliwo, just to take you back, Misaaki Kayemba Solo agenda okwesimbawo ebukomansimbi, baali bakutte Cute Kayooyo, bamututte Can Records bawandiise oluyimba balumuwadde aluyimbye. Waliwo omukyala abo abanene abo, waliwo abakyala abo ab'eyerusa abo balabika bulungi naye sibaawula bamaamawakiwajji agambye agenda mumugulira ennyumba, nsemba omulaba ng'amuwadde haaga ng'essanyu liri mu bbanga. Nze ne mbagambira nebaga nti what you are doing is not the solution. Yes, nafuna tax nyingi naye nze nsaba everything kimu bakiyita time. Where are we now? Cute Kaya ennyumba gye baamuwa yajeera ebintu n'abitunda, n'enfuufu n'ajeera n'agitunda. Kati gwe nkyogerera wano genda obuuze Shuwaddi nti Cute Kaya aliwa n'ennyumba gye wamuteekamu n'ebintu. Eyo ndwadde bagamba nti kakati bwe tujja ne twogera ekintu bwe kityo abantu balaba bamanyi era bagoberera. Kati bwe tukyogera ne tukireka Saturday ebbanga nerigenda nga litambula, abantu bagenda okuwulira nga Cute Kaya ebifaananyi ate bifulumye awalala bimulaga nti wuuno ali ku njaga agenda ti ate n'ennyumba yagitunda. Kati people connect ne bagamba emyezi 6 emabega tokantokusho bakyogera. Kati ebyo bye bituwa credibility etuyamba, ebintu ng'ebyo bye bituwa credibility etuyamba okubeera nti tuli we tuli. Tugendeko nakulaba ne bebeko nga mwetwala mwali musayiringa bebekulu sina oguli obuzibu ne bebeko kakati ngenda kugamba kino faliwo nze mu bantu 45,000,000 sirina ndowooza bantu 5 benyinza okugamba nti nina obuzibu nabo. Why? Ebyo ebintu bya oyo simwagala oyo biki nina feeling tiba ne reaction embi eri gwe. Nze bwe mbeerawo nti nkuwalane instead nze nsinga okulumwa oba kitegeera ate nze nina engeri y'enjawulo gye njagalamu obulamu bwange. I want my peace. Saagala kubeerawo ate oba nze bwe nnyiiga omutwe gunnuma. So ogamba nti obulamu bwange nina engeri gyenkola gyembwagalamu. I will tell you the truth. Nze ekizibu kyange, I am one of the most misunderstood people. Nze oli bwakola ekikyamu nvaayo n'ekyogerako mba simulinaako mutawaana. Nze mba njagala bwagazi kwogera nti kino kijjamu. Okitegedde? And that's it. Omwana oyo yakola akantu ka audio yenze paper daddy
Ngenda tunulira bwenti. Okay. Ngedowoozi Nga kibi. Ngedowoozi tewali. Kibi okweyita Pepper Daddy. No, si kibi. Nga naye eddoboozi tewali. Creativity is zero. Nengamba nti Bebe Cool President Museveni yamuwa ssente n'akola audio studio ey'omulembe. Okay. N'agula ne kamera. Okiraba? N'aba nti alina equipment ekola videos. Okay. Bebe Cool is well renowned. Omuntu yenna amanyi music wa Uganda for the past 20 years. Amanyi Bebe Cool. That is true. Mutabani we omuziki gwe gwagaana. Tuleme kunoonya lyekwaso. Muziki gwe gwagaana. Oba Pepper Daddy. Bw'okompeyaringa chances z'alina Pepper Daddy yandibadde ali wala nnyo. Okitegeera kye ngamba? Bw'okompeyaringa chances za mutabani wa Bebe Cool z'alina. Awaka waliwo audio studio Otyo? egambibwa nti yagimanyi. Waliwo kamera eza visual. Yes. Kitaawe musajja wa maanyi mu music. Otyo? Erinnya alirina. Alina character emuyambye ennyo okuyimirirawo mu music industry wa Uganda. Nti Bebe tatya kugula luggi wonna ayingira. Ye muntu gwe nnyinza okugamba nti bw'agenda ku Vision Group agenda paka ewa Kabukinga. That is true. Naye abayimbi baffe abalala ne ku reception ate okuggulawo kaalabawo abasirikale ba counter terrorism babiri ate okutuukawo. Okitegedde? So if this boy had good music from the good studio and the good cameras and his father's influence, omuziki gwe gwandibadde wala. Sente waliwo. Sente weziri? Omwana oyo alina emmotoka. Okitegeera? Naye ne guba nga omuziki gwa kibo. Sina gwa kibogwe. Ogugwe si gwa kibogwe. Gwaki? Ogugwe tewali. So, nze ne muwa amagezi. Ne mugamba, you know what? Tandika business. Genda wali ku luguudo olwo luyitako emmotoka nyingi okuva ku Northern Bypass okujja bwoti paka ku Lifelink Hospital. Okiwulira? Nzoza ekyali wajjala Namugongo Road olwo. Tunako edduuka, tandika okusuubula engege, ng'otunda engege, kyusa erinnya. Akyusa erinnya? Teekako fresh fish by Fresh Daddy. Nga naawe obeerawo oyambadde ekikoofiira ekyeru ekiwanvu. Okiraba? Kitegeera. You will make money. Fine. Omwana yavaayo n'asooka ayogera awo bitakwata. Mbuki. Nze ndi mukyamu simanya biki. Kakati, but after, kirikere nagambye, nze time yekola ki yeneeyimirira. Omanyi ki omwana kyakola olwaleero? Yakoze kampuni atunda mwenge. Yagikoze era bw'oba oyagala omwenge ekika kyonna okuba essimu ye n'akudelivaringira. Ate nga nange wali nali mugambi kyalina okufuna owa boda ng'abeerawo ng'ali smart. Omuntu akuba essimu ku Fish Daddy owa Fish Daddy ne bamutwalira engege ye. So idea yange gye namuwa gye yakutte, nze we nali ntadde engege ye nassaawo omwenge. Ngenda gikubuulira si nti mukubira kalango, but ngezaako okulaga ti nze
ndaba bingamba wano omuntu wano advice gyensobola omuwa akole kino afune sente. Music amuveemu music amute tewali omubali tewali tegulibaawo. Sendi bebe yangamba omalamu nnyo abayimbi bawano gwasinga okuba tozimba bayimbi okuba bakuba emisumaali. Kakati ngenda kugamba kino ekyo akyogera aba akyogera mu butamanya. Nze ekimpeesa ekitiibwa mu bayimbi abasinga is because nina ettaffaali lyentadde ku kaaliya zaabwe. Era omuntu agamba nti nze mmalamu amaanyi abayimbi ekyayogeza butamanya no challenge yange eryemu nakukikugambye nti I am one of the most misunderstood people. Nze omuntu mubuulira kituufu nze sisudia but you go eba oyagala okumanya nti nze nzimba sizimbulula. Njagala ogenda obuuze Chameleone, njagala ogenda obuuze Mpisa Semakula, njagala ogenda obuuze Ronald Mayinja, njagala ogenda obuuze B2C, njagala ogenda obuuze bangi. Okitegedde nti wamma Sendi azimba oba azimbulula. Okitegedde tobuuza kibuuzo kya kunseetinga nedda. Ozimba oba ozimbulula. Nze I've interacted with so many. Njagala ogenda obuuze Charles Sekyewa. Ngezaako okulaga abantu abaluddewo. Saagala kwogera kuba generation n'abamu besijjukira ne besimanyi mannya. Ontegera kye ngamba? Whom I have come out to help and support and encourage. There are many. So many. Lwaki abantu bakitwala mu ango nti obakuba nnyo emisumaali? Anti Pepa Daddy mwana okuba y'ekikumi eyo. Ekyo eky'obwana obuto nsala nakyo mukirekera awo. Pepa Daddy yazadde. Omuntu azaala abamwana muto. Kakati Felicita tunamuyita ki? Ontegedde kye ngamba? Ekyokubiri tetuli mu contest ya myaka. Tuli mu contest ya omanyi okuyimba tomanyi kuyimba. Okitegedde? So mulekeraawo okugira nnyo ti mwana muto. Kakati nja kuwaayo ekirala. Nze so katoka kumala ekyo ontegedde bulungi. Sirina buzibu na mwana oyo. Sirina buzibu na bebe. Omwana nze namuwa gwe advice of something better to do to earn a living. Advice yange n'agitwala. The latest I saw nga neebaza. Sendi Alani amanyi okuyimba, Alani tamanyi kuyimba. Tamanyi. Oba byawukana. Waliwo okubanga amanyi naye nga tekinnakwata because tekirikwata process. Tamanyi. Talent tagirina. Ate waliwo ekintu ekirala njagala okyetegereze nnyo. Simanyi kiki kyagwawo naddala wano e Uganda. Ku buli 1,000 actually ku buli 1,000 abayimbi 1,000 kuliko omwana w'omuyimbi omwamanyi okuyimba. Nyinza okugamba nti abali successful nga bayimbi nga baana b'abayimbi manyi Joanita Kawalya. But abalala bangi bonna bagezezzaako bigaana. Tewali. Bw'okwata basudde bwe yali n'okwata mutabani we waali. Ekyo ekigaana. Talent si DNA. Nti olwokuba tusharinga DNA emu kitegeeza ne talent tusharinga nedda. So Alani tamanyi kuyimba abiveeko. Oyo akiteeko. Akola ebirala. Kati ayaguze kampuni ye atunda mwenge.
Tugende ku Bebeko nakulaba omwattakinga ku NBS. I did not attack Farouk. Mulekerawo okukozesa ebigambo ebikyamu. I did not attack Bebeko. Saalumba Bebeko. Bebeko namubuulira kituufu. Nti Bebeko si ye muyimbi asinga mu Uganda. Era Bebeko si ye muwandiisi w'ennyimba asinga. Oba si ye muyimbi vocally asinga. Naye Bebeko kyasinga okuba nakyo mu luyaayi bakiyita wahala. Wano we wasinze okumuyisaawo. Era awo alinawo nnyo okusinga musical power. Mpa ndowooza yange gwe tokigezaako. Okay, lwendowooza Okitegedde? kiwulira. And for that matter, I'm so happy for him. Bebeko mugeraageranyanga bw'olaba Abangereza. Abangereza omupiira gwabwe si gwe gw'amaanyi ennyo. Naye Abangereza bapika ekintu kyabwe, bamaketinga ekintu kyabwe. Bagwogerera nnyo. Baleeta omwana mu World Cup ya 98 nga boogera ekigambo, who is this wonderful boy, 18-year-old Michael Owen. Ensi yonna yegwa Michael Owen. Naye Michael Owen kaali ayagala. Omupiira gwali gubaddewoko. Yali mwogerere. So ye Bebeko. Bebeko alinga Bungereza. Mudomo tu. Having said that, I love the British so much. But ye Bebe mudomo. Ekyokubiri. Bebe akola ebintu kwegamba ebinyooma. Kati ng'okumbuuza nti nvuga emmotoka ya ssente mmeka. Naye nze yange gyenvuga nagisasula cash. Bebe gyavuga President Museveni yamuwambe yalwerera. Ati olina okuwa, olina okuba ne capability eyokuwa. That is a story for another day. Bwe babanga bakuwa bubi tolina ntoba ebuuza yeebulidde kiki. Ate nga gwe olina ku ssente za muwi wa musolo. Tali waaki kubifuna ebyo. Ati tali waaki. Tali. Lwakuba saagala kulwa nnyo kugenda nnyo mu ekyo. But so issue endala gye twakaayanamu naye ya by the way sijja discussinga ejamuleetera obuzibu. Figures ze zaawa eza concert. Tebiriyo. Nalamumanirira. Ebyo ebyayogera tebiriyo. Tebiriyo. Era ntuba naye bwe yaddayo ne yeebaka ng'ali eka bw'omu. Amazima ge namugamba yagategeera. But anyway, in a nutshell, musajja wa mudomo mulungi atunda ekintu kye. Ensonga y'Abanigeria njogerako bwenti. One, omuvubuka Omunigeria teyalina musango. Era kyali kikyamu okumukwata. Omuntu omutuufu eyali ekisooka njagala tukkiriziganye. Kyeyo yalangibwa ku social media. Poliisi ya Uganda ne organizizaayo zonna, crime intelligence, simanya CID, balina ebitongole bingi. CMI, ISO, JAT, byonna. Ne tujja ku kitongole bakiyita ISO. Kirina VISO owa village. Kirina PISO owa parish. Kirina GISO ow'eggombolola. Kirina DISO owa district. Abo bonna bana
Yes. Omulimu gwabwe gwabwambega kyeno yaliwo ngamanyi office ya RBC etwali kitundu okay etteeka ne limenyebwa for over 4-5 hours endongo enkaaba nti abantu ne batandika okulumuka ne batuuka mu kifo endongo nekaaba neggwa abantu bonna ne bagenda ne bavaawo poliisi wonna tennajja tennamanyi okimanyi nti ku venue kwaliko poliisi kakati tusaana gavumenti yaffe erekeraawo okufuulinga abantu mu kifo kyokugenda okukwata omuyimbi njagala bakwate aba intelligence bonna abali in charge of that area njagala bakwate eyasasula omuyimbi oyo okujja promoter big man the big people behind the show bebanabasana okwata si muyimbi muyimbi tyalina musango ontegere kyeŋŋamba so but ebyo nga tubitadde ku mabbali abayimbi bannayuganda ekintu kye basinga okufuna Nigeria kukompayo nnyimba kyokka kye basinga okufunayo so saagala muntu adde awo atugambe kale olw'okuba bakute ani omale ne temzi era abannayuganda bagenda kufiirwa nnyo abulanga n'okufiirwa tewali ki abanegere tetubeetaaga bo batwetaaga ekisooka tebatwetaaga azingi batwetaaga tebatwetaaga batujjamu ssente bajja wano basinga okukola shows wano anti fine be batwetaaga si ffe tubeetaaga kuba bo tebatuwa business ndowooza tubeetaaga mu ango ya research ku music by the way bamukola batya by the way ekyo Uganda tetukirina singa ekyo twali tukirina singa tuli wala njakuwa ekyokulabirako abantu bangi bazze nga weetuli ne bayijja omanyi nga bwobanga ovuga emmoloka omuntu n'akuva emabega n'omulaba mu driving mirror n'akutuukako n'akuyitako n'omulaba nga agenda n'abulirayo be Banigeria ffe ekyaffe kye tuliko wano situkira oba yali ani yagamba nti nze dream yange yakuba muziki boda ku boda era kasitanze nkwata boda ku boda ate kikyongamba ekirala Omunigeria ayagala kukonkalinga America ng'omuyimbi Munnayuganda ayagala kuba busi yakatuna erebu kondwe azingeko ka Uganda kakati mubeera mu gundi yemu waliyo bloga nga kyafa 10,000 100,000 subscribers ye nga ye dream ye nosanga omulala ng'agamba nti njagala akakadde k'abantu njagala kubeera nti story eraninge BBC ekozesa footage wange njagala mbeere nga bona ba Associated Press nti BBC ekozesa wa ITV okitegeera Channel 4 nti bajja baleeta eggulire ne basawo credit Associated Press ng'oli eyo gyali waggulu ng'omwana omulala yakanze ayagala nenfuna 10 mba maze but era it is just a storm woggana mwawo woggana
But at the end of the day, abayimbi bavudde ne bawagira Abanigeria. Babawagiddemu ango ya kutya oba nabo kwegaadinga nti wendiba ngenze Nigeria munaye. Lwaki kuba Bebe yasooka n'apositinga ekintu ekyo nebamuwaleko bambi n'abivaamu. Bebe njagala omugye mu mboozi eno lwa nsonga. Bebe is looking for relevance. Period. N'abayimbi baffe abamu abawandiise nga baavuddeyo nabo balabikeko nti balina kye bagamba. Bintu bya kulya kavimbo na bintu bya kwerabisa teri kirala. Kikyali kirina okukolebwa bayimbi kwegatta wamu bakube sheene eveewo ereme kwapeninga oba abayimbi ba Uganda bwe batalyegatta tewalibeerawo success mu music industry ya Uganda. Njakuwa ekyokulabirako Abanigeria balina solidarity. Bonna baavaayo ne bakuba Uganda with one voice. Abayimbi baffe aba Uganda batono abaavaayo. There is no unity. Sibanenya nnyo because I think ebintu ebimu si kirungi kunenya nti abayimbi no. It's better to put it as it is nti bannayuganda tetuli bantu nnyo bakwegatta. Okitegedde kati ne kiva waggulu ne kijja ne mu ababazi bamakanika abayimbi abaweesi abasomesa otegera kyeŋŋamba okwegatta kirabika si kintu kyaffe. Tugende ku nsonga ya Chameleone. Chameleone ndio batudde mu kooti. That's not news. Ogwo omusango gubaddewo okuva 2015 and lawyer w'oli omukyala ate ye political rival wa Chameleone. Sincerely ajja kukozesa omukisa guno ŋŋambe Road Mayor Eddy nti singa obadde musajja wa mazima omusango ogwo wandiguvuddemu n'ogamba nti due to conflict of interest omusango oguveemu lawyer omulala agukwatemu. Omusango bali bagumuwadde. It doesn't matter. It doesn't matter. Essaawa yonna ebintu by'emisango fayiro biba bya fayiro. Kwata fayiro gamba oli ti engeri gye nityo ate envuganya naye kuwa mmeeya nja kulabika bubi kanguti naye nga ne Chameleone yemugamba ekintu kimu. Chameleone should learn how to handle such issues better. Should learn how to handle such issues better. Chameleone musajja mukulu. Chameleone alina talent. Tosobola kumenya bantu basatu the most talented mu ggwanga n'otamenya linnya Chameleone. Naye ate okubanga akyali mwegiri teyagenda ku show ate simanya n'abasuubiza ate byakoze bitya. Naye nga ye Elias Lukwago asooka aguveemu. Singa mumukamu viki kyekibaawo kitegeeza ki? Kyebali gwetaaga bali baagala ssente. So money talks, bullshit walks away. Siri mwogezi w'abapromota. So naye nze mpandowooza ya but nja kusooka ekibuzo kizeeyo gy'oli obageraageranyizza ku baani ssente bandiziwadde baani? I think bandiziwadde abayimbi. Abayimbi baffe basaana ssente
and era nsuubira gavumenti yakola kye bayita stimulus packages okuwa abantu sectors ez'enjawulo ku ssente buli omu ng'ayita mu line ministry ye tutegeragana much as I think ez'abasomesa baazibba musango gulina mu kkooti aba businesses ba manufacturers baki bazibateekera mu Uganda Development Bank ez'abayimbi I think nazo ziri mu ministry y'emu eyajjenda be bamene ba promoters naye problem y'abayimbi ba Uganda they lack unity baana mukwegatta White Bender nalina White Bender ne mubuuza n'angamba balina ba members 305 naye omanyi nti nga waliwo ng'enkuuka wawerawo abayimbi 5 ku nkuuka okitegedde oba kulaga obungi bw'abayimbi be tulina festive ekyaliyo buli lunaku bafuna video. This is I think as of last year, sometime last year. Nali nina research gyekola, so I interacted with somebody from there. Nga bafuna video empya 40 per day. 20. Genda week, genda mwezi, genda mwaka. Ekirala. So ekitone nnyo ngenda kuwa kintu ekirala. UPRS erina ba members 13,000. Naye ate abantu abasinga abo basisinkana bakugamba tetuli ba member ba UPRS. Kati kitegeeza at least wandibaddewo bode y'abayimbi ng'erina membership ekitone nnyo abantu 10,000. If 5,000 musicians could seek a meeting with a government official, ne baga nti tusisinkane wa tugende Namboole, okiwulira ne bakola bulungi social distancing, buli muntu na mask, buli muntu kunaaba mu ngalo sanitizer, ne babatuula butuuzi awo ne bakwata document yaabwe ne bagiwa president wa Uganda Musicians Association. Any government official will say this is a big group, this is an organized group, we should help these people. Naye buli kaseera ono akuboona olukokolo, ono akuboona amagi, ono kyekibaganya okwegatta abantu bano. I don't know. Kakati bo abagezi abasobola okwegatta bo kye bava beegatta ne batuusa koozi yaabwe mu gavumenti ne bafuna sente. Kozi yeeyitani ekipazani kiki owakanamu omuntu nga yeeyise lunabe ng'ogamba nti mpaka noli ye yeeyise tebayinza kiwaka tewandikaliranga mumenya lya muntu that ontegedde kutegeera. So the promoters much as they are competitors bo batuula ne bateesa ne balobinga bafunye. Waikibera talina capacity eyinza yita abagundi bayimbi bano bagatta bulungi because president wa tagirina singa agirina singa alina ba members 305 bokka. Ate
ekiriwo gavumenti yaffe terina interest mu art. Njakuwa ekyokulabirako nti nga bwolaba nti mu sports gavumenti erina ekitongole bakiyita National Council of Sports. Era waliwo ssente ziweebwa National Council of Sports mu budget ya Uganda. Obungi bwazo tetubugendamu, balina ssente zebabawa ziyambe ebitongole ebya art, ebya sports, FUFA, Uganda Boxing Club, aba rugby, aba cricket, abaki era ddala nabo weebali bafuna ssente from National Council of Sports. National Council of Sports erina ne offices na buli kimu. Art ali supposed okubeera ne Arts Council kikoma mu mateeka. Manyi Uganda tulina amateeka mangi naye nga agasinga tegakola. Nti singa gavumenti yalina interest mu art, singa Arts Council weeri ng'eri ku same level ne National Council of Sports, olwo ne kireeta ne federations oba associations okubeera nga ziri recognized by the National Council, by the Uganda Arts Council. Okitegeera ng'era zigendebwamu ssente okuyamba. Naye saawa eno Waigenda naye omusaasira tajja naye aliyala akyeriiya ali mu kupromotinga Radio Man ne Wizo, ate omugamba nti president sooka opushinga ekintu kyawuma kuma gyatafunamu yadde siringi ng'ogyeko okufunamu terinawo na ku ssente zasobola kugamba nti okupushinga ekintu kyawuma buli lwemba nga nkola mirimu gyawuma kale nja kuba facility terina budget, terina kintu kyonna. Naye nga problem nayo ne gavumenti nayo is to blame. Okiraba? So the failure is not only on the musicians, but it is also on the side of the government. Abayimbi nze buzibu bwange bwendina nabo, for instance ku bintu nga UPRS kino nsiba nkyogera singa nga bwe gambye wali nti abayimbi ne bekunganya 5,000 ne bayita government official, senior government official, ne bamugamba nti twagala buli radio esasule miliyoni 5 okukozesa muziki waffe. Tulina radio bisatu. Ne bagamba nti twagala buli TV esasule miliyoni 10 okukozesa muziki waffe. Twagala ebbaala, twagala kino. Tewabaawo gwe bawa license ya mulimu gwe nga tasasudde ssente bakozesa muziki waffe. Njakuwa ekyokulabirako. Olwaleero bw'olugulawo bank account tokyasobola kugulawo bank account nga tolina license, trading license, tolina team. Bank tekulamu. No, bakikola bwe bati. Togulawo bank account nga tolina trading license. Bw'ogenda mu state council tosobola kufuna trading license nga tolina team. Bw'ogenda okufuna team tosobola kufuna team nga tolina ndangamuntu. Okitegedde? UCC ne local government ne KCCA abayimbi 15,000 banga batudde basobola okulombinga ebitongole ebyo. Okiwulira? Obutasoma buno bwe busumbuwe system oba abayimbi babeera nedda ssebo waliyo abantu abeegatta naye ng'ate tebaasoma. Nga wagenze mu Uganda Manufacturers Association
buli memba wa Uganda Manufacturers Association yasoma ate kankubulireyo ekirala amagezi amakulu n'amagezi agasinga omuntu gaba nago mu bulamu bwe agajja waka ku ssomero kuba kwozaako bwoza naye amagezi amazaala amagezi ag'omugaso empisa okutegeera okulowooza biva waka abayibi babeera bize tukitwale nti babeera bize nga bakolaki tasobola kwegatta nga bakolaki naye ngaokitegedde nti bakaaba obwavu naye nga waliwo sente zaabwe ziri wali zirinade bategedde bulungi. So the promoters, I'm happy for them. endongo bagambe bagitadde naye ebintu bitegeerekeka Endongo tebannagita bitongole ki ekigenda maaso. I think ebitongole bya gavumenti tebikwatagana bulungi UNCC ne Ministry ya Health naye ne bwe babanga babadde bagitadde okugamba omuntu nti ku ssaawa emu ey'okumakya paka ku emu ey'olweggulo abantu bakola eddi Transday zaalinga z'abaana b'amasomero nga zisinga kubaawo mu holiday nga Transday endala ebaawo ku Saturday ne ku kalenda ku Sunday. Edda myaka nga 3 myaka 25 okitegedde so tekiri logical ne tusoka ne tukitwala nti baagitadde nga tetunajja ku kya ministry nabadde ntandise okulowoozaamu engeri gye nnaagenda mu gavana ku ssaawa 4 ez'okumakya nga sikitegeera ate kwemu bwana Kyalibi bwe gakumanya amateeka kwemu bagambe nti abaaye mufulume mugende kwegamba ekibadde kijja kuleeta obuzibu gwe tobulabanga engumi ebadde ejja kubeera mu mabaala ejjotalaba kuba abantu abasinga bamala okunywa ku mwenge bapangulukukamanga kati omugamba oli atamiddemu akyayagala akyanyumirwa ayingiddewo ku 11 omugamba kwemufuluma so tekisoboka endongo y'emisana tekyasoboka endongo y'emisana it's not logical, it doesn't make sense. Abantu baffe abasinga amala kukola bwanyuka n'agenda mu ndongo obalaba bulijjo oli akola paka ssaawa 12 n'alyoka agenda mu ndongo abatakola sente ezikyakalaba n'azijja tebaba nazo kyandibadde kitya singa tukitwala nti bagitadde endongo nsaba gavumenti etuyambe bate endongo kuba industry eyo nayo nnene erina abantu ne kafyu waakiri bamwongereyo tudde ku kintu bacreating SOPs okitegeera bagambe nti ekoma ssaawa 6 okitegeera so oli bw'atakoma 6 kafyu anaamukwata oba oli asalewo nze kangende nja kusulamu mu ndongo sigenda kusuluma or whatever but nsaba aba advisors ba President Museveni alina n'abayogerako ennyo ba scientists nga bwe basobola okuta saagala kwegeraageranya ku Mukama Katonda naye nga bwe baata amasinzizo gaffe ne bagaa nti abantu 7 n'oluvannyuma ne bagamba abantu 2 ennaku ezo sinema bazikkiriza okuddamu okukola naye simanyi nakumanya batulina mmeka mu ggwanga lyonna akeedi baziggula
ekikuubo kikola nsaba n'amabaala gagulwe n'endongo eggulwe Joda hot Palaso hot Wizo lukewarm tayokya tanyuguka Kenzo nsonyiwa akanyumireko okukataataaganya waliyo abantu nga ne bwatabaawo na hit song waali ng'ali ku pedigree ey'omuziki omukadde kati yekenze ekyo kyekiti mwagwa bangi abakirimu. So John Black hot Palaso hot Just Eddy not hot Kabako not hot Lily Puzzle not hot Kenzo Kenzo mukunyonyodde average average ndiye waali omuziki gumweyimirira. Spice Diana hot Cindy yeah feel hot fairly hot Aganaga not hot Chameleone ali mu kategori ya Kenzo Bebe ali mu kategori eri Big for Mike fairly hot Grenade Topic Cassette tali Kalokasita ali fairly hot apika ekintu ennaku Nina Rose Daddy Andre he's hot. So what? He's hot. Neros tumaze Nina Rose bayimbi bo bani mwimbi wonyani mutekeyo bamubabule sikubabula naye abamu matches nze nkugambye nti tebali hot by the way hotness zegyembala ya hit song today. Palace is hot abaana bamulya music bamulya era I'm happy for him. I've had issues ne Palaso naye nze I give due credit. Omuntu bw'akola ekirungi nze mwogerako nti akoze ekirungi era mu buzito bwe bumu bw'aba akoze ekibi era nentyogerako nti akoze ekibi kuba waliwo time ya Palaso ey'okukuba eŋŋungu lwakuba limu gatantu yali amusse okiraba naye kati eyo era n'agikola ki n'agivaamu kati leero akuba muziki gwe bulungi. I'm really happy for him. So akoze yes muyimbi kyakubye mulokodamu ng'olaba nti mutuufu oba kyoba ki akoze. Lockdown ebadde enzibu ndowooza nja kubalira Palaso nja kubalira John Black oyo be bantu ndowooza alinga boolaba omwana gwe bazaalanga kasiru naye n'amala n'ayogera nti kwegamba mutunuulira nnyo ne mwewuunya kuba abantu bavuma John Black oyo we yasooka okuyimba bakasiru bafunyeyo abayimbira but gaali asigaddewo afuuse kiddo ndi yeeyongera gaziwa buli lunaku. So I'm really really happy for him. Omuntu omulala akubye mu lockdown I think Crystal Panda akubye zo simanyi oba anazzaako olulala oluyimba lwe lwasoundingamu nga one hit wonder but nawe batazizzaako omusajja asaana ali akapimbo. Anino waliwo omulala awo lockdown yakubye bayimbi ki botasubira kudda lockdown ekyo kizibu lwa nsonga nti
sandyagaliza muyimbi yenna alemekudda for starters. Two, Katonda akwata ku bantu ate abamu obutaddabwa buyinza okuva ku bunafu bwabwe okitegedde obuteefaamu andi era waliwo n'abayimbi nga lokudamu tebaddeewo nga babadde babula waliwo n'abamu nga babadde babula nga tewali lokudamu naba nga kuba bulungi nnyo omuziki naye namala naabo naava ku ssimu njakuwa ekyokulabirako omuntu ngaziza bafana simanyi but okitegedde kyegamba naye sinza agamba nti ono omuyimbi tajja kudda no buli muyimbi asobola okudda bw'aba nga afubye neyeekwata ku bantu bulungi abasobola omuyamba nga naye empisa ze ennungi akolaganika naye naddamu nekitambula bebekulu mukulekerawo okufuula bebekulu ensonga bebekulu is just a piece of a joke mulekerawo omufuula ensonga musajja wa wahala ebyo byabundi mwavu omanyi naye ekyobyala kyenjagala okugamba abantu nti abantu omwavu yaliwa nebekulu ampita omwavu ng'ate nze namupangisa ne muwa sente najja nanyimbiramu jjogina nfunze nze mukamaawe nze nali mugulidde ku mmere ewaka by virtue of giving him business ye yali ankaddeyo yadde omulimu nga nsasula siringi 10. Ekyokubiri abantu baffe balowooza nti balina ekintu ekyo ti oyo omusajja mukulu alina ennugu kuba oli alina kyakoze nennugu ku bayimbi no nze ayidde omuyimbi yenna aŋŋamba nti nze mulinako ennugu ajje nange ndette abayimbi banne abanaamulaga nti nze sirina nnugu ekyokubiri ennugu yaki omuntu okuzimba omutima bakikuba nozimba bw'afuna nfiirwaki otegedde kyeŋŋamba nze omanyi bayimbi bameka nga nze mbawa bizinesi omanyi mikolo emeka corporate launches weddings kwanjula kuhinjira biki I run an event management company called Sendi Events. Nze mbere ne ba clients n'agamba twagala muyimbi n'omuga nti kusinziira ku bayimbi ku bagenyi bw'ongambye naki we need to do it for you ne muwa business genda obuze Swans Avenue business gyembawa genda obuze Saa genda obuze Chameleone genda obuze Bebeke Nyeni genda obuze TNS Sugar genda obuze John Black genda obuze ndowooza buli yali abaddeko mu Eagles nali muwaddeko ku business bangi abamuno genda obuze Spice Diana Spice Diana nga y'omuntu I don't deal with her genda obuze manager we Roger genda obuze Rema Sidiri nganko naye genda obuze Kayemba anti genda obuze ne Kayemba mani wali abantu nga artist nga ye todiringa naye todiringa na manager okitegeera genda obuze Chris Evans genda obuze ba comedians toyina nnugu yonna nze sirina nnugu na muntu nina ekintu kimu omuntu as a performing arts critic omuyimbi bw'aba akoze ekikyamu oba munabitone bw'aba akoze ekikyamu nkyogerako ate bwe mmala okyogerako ekyo wenkireka ate omuntu y'omu nsobola ate okumuyita ne muwa business naye nga te ku
Saturday namwogeddeko. Gravity musajja wange atuleke. Kati naye njagala omubuuza mu bantu be nali mpadde business ne Gravity mwali. Si kumussa ebiri sesatu. Gravity agamba Vinga talina music kubeera mu award ezo. Vinga, by the way, I think she has music. Award, saagala zikomentingako nnyo lwa nsonga. Eri business ya muntu. Business ya company bagiyita MTV base. Tebannaba na kuvaayo kutubuulira babeesinze kuki. Aba MTV basooka ne batugamba mabega nti balina age y'abantu be bakuba because balina target market. Ofuna era nga mu age eyo waliwo b'otasobola kusangamu. Kati ku awards bo bavuddeyo buvina kintu kyabwe. Okitegeera? Sincerely kumala budde omuyimbi yenna owa Uganda okutandika okukayanira mu awards ezo. Kumala budde kiri kintu kyabwe. Kakati nja kuwa ekyokulabirako ekirala. Tebaayise na kuyita nti oba abantu bateekeyo nominations zaabwe oba works, their works babasobole okubakongunta. No, list ya nomination yo yavuddewo. Oba otegeera? Tibali bali ku kintu kyabwe. Nze ssaawa eno omuyimbi Munnayuganda mugamba bweti, let's walk the talk. Bafube bavotinge John Black, bafube bavotinge Shiba. Kuba yeno Ugandan Act eyo automatically Munnayuganda yajja okukola ki? Ogiwangula. Si sure oba John Black ne Shiba banaawangula. Kuba it is online. Bannayuganda bali na access to internet vis-a-vis aba Nigeria, okay, ate nga be basingamu batusinga. Kati baba bya numbers batukuba. Unless nga aba MTV kyesimanyi oba bakipimye ne bagamba nti akalulu ka Uganda kamu kategeeza busatu, aka Nigeria kategeeza kamu, in compensation of even just the population. Otegera kyengamba Nigeria bali more than 100 million people. Uganda to be 45. Yeah? So in a nutshell, it's a way. Omuyimbi Munnayuganda ne Munnayuganda yenna ndaba gwekola kimu gamba ne mukwano gwatali Munnayuganda avotinge tufuneyo kale ku nnooli. Breakthrough over female artist. Shiba is a very hard working girl and yate mwagala nnyo tayogera bya busiru ebyo. Lwaki Kenzo bamwesibe nnyo okutabaamu? Ndowooza lwakuba ayimbye nnyo ku continent. But ekyo kyonna tekizaayo era kuba MTV. Research oyo yabadde tamala. Research wakulowooza yabadde tamala. You may be. Okay. Empeta side feeling. Saha musajja wange nnyo. Y'omu ku bayimbi abatono b'eŋŋamba nti oyo mukwano gwange. Naye empeta nze nga nze side feeling. Gravity ali atya? Average hot, not hot. Gravity ali average. Actually, Gravity ye Saha, ye Sindi, ye Lutalo. Omuziki we guli gubeeyimirira. Omuziki we guli gubeeyimirira. Nti olwaleero Lutalo ne bwagamba nti siddamu kuwandiika, asobola okukuba essaawa ezi ng'abantu bazina. Ye Chameleone. Okitegedde? Chameleone akikola. Saha kuba essaawa
agikuba omanyi bano abasinga benjogerako. I've seen them, okay? I have hired them to perform. Yeah. Nti nendaba ate nze olumu bwe mbeera ku show nga nze ndi promoting bwe nyimirira okumpi ne stage ate situnuulira muyimbi nze ntunula mu bantu nendaba nze nina abayimbi bentunuulira bwe nti nga ntudde mu bantu ng'abantu baali bwe batyo naye omuyimbi omulala najja abantu nga bamulya mu ngalo omuyimbi ne musanyukirako moment tewali yatajagala. Brema ali wali awali saa omuziki gwe gumweyimirira talinaawo hit song essaawa eno naye omuziki gumweyimirira okitegedde, which is a very good thing by the way. Kiba kirungi nno obeera safe. Oba safe. Nti ono kati nga bw'olaba ono omwana yakola part after part big trip nti agenda aka okitegeera tewali kipya talina muziki gumweyimirira talina bwamala part after part azaawo yafuluma maali Nigeria maybe but Crystal Panda okitegeera alina ndi oluyimba lwe naye bwe luggwako azaawo ki kabako kyalina Kabako's performance is more interesting than his songs. I would hire Kabako any time more for his performance than his music. Fefe Busi aina foundation muziki kumwebera kumwebera. Fefe Busi I think he's struggling. He's very disciplined, he's calm. He's good to work with, tasumbuwa. Naye alina okwongeramu. Chosen blood ono kitya. Struggling, omuziki we guli hot not hot. For starters, not hot. Chosen blood. And I think chosen blood yandibeera awo bwatyo. Ayisebire ng'okwogera bwe. Chosen blood. Beebo abayimbi mulungi nnyo. Omanyi wali abayimbi nga omuziki we gulina buli kimu. Naye ng'okolagana naye alumya omutwe. Kugamba wali abayimbi ng'omuziki we guli naye ng'asumbuwa kwegamba akusa ku tension okukolagana naye njogera nga promoter. Ate wabayo abayimbi nga mulungi nnyo okukolagana naye ng'ali kama aligize bw'omugamba time agikwata you know naye ng'omuziki tewali kati ye chosen blood very disciplined very calm okiraba beeyi nnungi but musically talinawo ng'endala byonna birungi era ng'omusabira singa mukama ayamba omwana ono n'afuna omuziki okitegedde. Azawe ali atya? Ali hot, not hot, average, struggling. Azawi ali mild, ali wakati kati awo. Namulumirirwako nnyo nti Swans ndoza yamulaunchingamu either January or February. COVID n'ayingira. Kwega bwe banyonyi yali esituka bweki nefuna engine failure. Nedda. Eri ku ttaka tennatuuka. Bakyagirwanisiza mu bbanga. Naye nga
fire brigade zonna weeziri civil aviation eri ekola n'amaanyi okulaba ng'ennyonyi ereddayo nga tekurashinga tennaba tennaba but wati oyo omwana musically ali strong alina n'ekintu ekiragala mbyefe bangi kibatalina ali awaya okitegedde olukoba waali nti omanyi waliyo omuyimbi abeera nga aperforminga live naye nga weekutte ne ku ntebe bwoti weeraliikirira ngenda kulekerayo okwogera n'abantu Beki yakurashinga oba ennyonyi yakurashinga ya Chozeni yabula yakulira mu Bangladesh naye oyo naye mulungi nnyo okolagana naye asanyusa nnyo bwebba mu bokizi aba mulungi talumya mutwe naye ajja awo mu tayimu tukatalina abo eyazi tebadimandinga kino yajja n'akusumbuwa tatambula naluseregende lw'abantu kusumbuwa ku mulyango biki she's fine asana anoonye bunoonya muziki ennyonyi erabike nwaji ono nwaji ali average ali struggling ali hot not hot ali mild ate I think nwaji alinamu feva y'abantu olw'ekikula kye ayita mu bantu ne bagamba kwegamba amanyi wabayo omuntu nga bw'ayitawo eno oluyimba lutambula naye abantu balina ekirala kye balaga abafokasinga nnyo ku content we kwegamba ngambe ntya nti alina ebiwerekera ku muziki gwe matches olumu asumbuwa olumu ateeka ku tension ng'omuntu amupangisizza ate olumu n'akusurprisinga n'akola bulungi omuntu wambuuliza nti Pia Pounds ennyonyi ye yabula yakurashinga ali hot not hot oba average bwe luba lubuto lwavaamu Pia Pound with respect to you Farouk Pia Pound yayimba luyimba ki sikugenda kusaba luyimba mpalinnya naye buli lunaku olina omuyimbi gw'osisinkana n'olwaleero oyinza okuba nga obadde olina okuva kulaba muyimbi ogenda kulaba muyimbi mbulirayo oluyimba lwa Pia Pound abo be bantu abajjuza obujjuza ekisaawe kya music erinnya gyeriri but no music not nothing not talent Pia Pound omumanyi bwe twogera I know the name I don't know the face ennaku ezo yaliko ewaka enzu yaliko tewali music tewali ate aluddewo omwana yaŋŋamba ennaku ezo ti oba 2011 yaliwo ng'ayimba agezaako oyakite akite katoya amagezi gemuwa in true honesty anoonyeeyo kyasobola okukola oba makeup w'abayimbi oba ku designinga abayimbi oba kubapangisa nga mmotoka afunayo kyakola kuba entertainment ajagala afunayo ekiriraanya Mary Batali ate yakurashinga average hot not hot not hot ombuzizza nkubuulidde Mary Batali not hot tali average ali average omuziki gumwendere
Salute. Alina oluyimba lwe lwanyimbira lunyumira mulimu akagambo nti awo nensigazaamu obwa sita. Taliwo. Chris Evans ali kuki? Chris Evans is fair. Gumweyimirira? Gumweyimirira. Gumweyimirira. Tali hot? Tali... Chris Evans alina wali mu category munatadde saa. Nti promoter asobola ozuukuka n'agamba okutegeka. Najja n'akuba essaawa ye. Nnyimba ze za mpolampola naye wali Chris Evans. Bw'oba atayagala kwogerwako emirimu emirala gyegiri abasawo gye bali wali amwogerako. Naye gwe kasita ovaayo n'oyingira public domain oli wakwogerwako. Ate n'ekirala ekizimbya omubumbi ku kkubo kubuuliri. Soogera mu bubi naye nze mpa ndowooza yange. Bwe ky'oba okola, if I'm wrong, come out to disprove me by kuba ngoma. Kuba engoma. Okitegedde? Era nze bw'onaakuba engoma, trust me, nze kennyini ate era nze ndi okuvaayo ng'ambe abaaye musajja wange topic kasente oyo naye mukwano gwange. Yes. Ali atya? Tewali muziki kati. Tewali muziki. Alina buli kimu. Tayagala kuyimba. Ate nga is talented. Very talented. Kati yakoze radio man. Ne Waiki Benda. But nyinza n'okugamba tannakola yadde interview ne pushing oluyimba. He has the name. Those are Slambaland. Mufaliso kulabika mulungi.